Political activist ow'amaanyi nnyo okuva mu ggwanga lya Amerika amanyiddwa nga Charlie Kirk bamukubye essasi erimutiddewo nga lino limukutte mu bulago. Afiiridde ku myaka 31 egy'obukulu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kasuubire nti oli bulungi omulungi asinzidde. Gy'osinzidde okuba nga teweekkomere ku PJ The News Anchor nkwanirizaako ate nga nkwebaza gyonna gy'okakkalabizzaako olunaku olwaleero. Weewaawo munzikirize mbeere ng'ate nsiima buli kinoomu eyasinziira ku mukutu guno okuba ng'ate atudduukirira mu kujjanjaba Baby Mulungi. Nnyongera okutegeeza oba ndi wano okutegeeza nti Baby Mulungi teyasobodde kuba ng'ate awona oluvannyuma lw'okuba nga Mungu yamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Baby ono namubatuusaako emabegakaawo nga mbasaba obuyambi, so abamu ku mmwe mwadduukirira era nga nsiima nnyo, nsiimira ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mungu yamututte bambi oluvannyuma lw'okuba nti teyasobodde kumalako nga tukyasonda ssente nga tezinaba kuwera ng'ate nga yabadde alina okutwalibwa mu ggwanga lya India ajjanjabibwe. Bw'atyo Mungu n'amujjula, naye nga yo ttiimu Pure Heart etuuse okusaasira kwayo eri munnaabwe ate era CEO waabwe omukyala Prosy Abwoli olw'okufiirwako Baby we Mulungi nga bagamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala, Mungu yatuwa ate era yatuggyako. Basaba Mungu agende maaso okuba ng'ate akuyisa mu mbeera eno n'omwami wo ey'okuba nti mwafiiriddwako Baby wammwe. Era bwe batyo ne bebaza buli kinoomu abakwatiddeko. Omwana ono azze alabikira ku mikutu egy'enjawulo, ku channel ya Alan Cruz, ku TV, nga mugenda maaso okuba ng'ate mukola ki, mumusonderako. Mwebale nnyo bambi, mwebalire ddala, ate katusabe Mungu amuwummuze emirembe. Omukulu amanyiddwa nga Andrew Kyamagero yavuddeyo n'awandiika ng'agamba nti no matter how independent she is, a woman carrying the family financially will eventually burn out and grow resentful. Pressure builds quietly, respect fades, and relationships scramble. Women were not made to carry the household alone. Brothers, let's take charge of the deck. Bw'atyo bwe yageze maaso okuba ng'ate akubiriza abasajja banne nti gwe omusajja okuba ng'oleka omukyala n'omutikko obuvunaanyizibwa bwa famire, n'akola kano n'akola kali, asasule bills, akole bino, nti mukwano ekiseera kituuka ng'omukyala oyo takyakuwa kitiibwa kubanga pressure emusukkako ng'omuntu, oba okitegeera. Omukwano ne gutandika okuba nga guyuuga, kaakati awo naba nga takyakuwa kitiibwa kubanga obuvunaanyizibwa bwe oba okoze ki, oba obusuuliridde, ekiviirako amaka okuba nga gakola kigasasika. So agenze maaso okuba nga akoowoola abaami abali eyo, bwe muba mwagala ebitiibwa mubikolere kubanga ekituufu abakyala bano Mukama Katonda teyabatonda kukola ki, kukakaalukana. Yabatonda kubanga ate munange oboolyawo babeera waka. Bino ebyokukakaalukana Yesu weebiri, naye ate bw'abasazeewo okukuyamba tokimulekera kyonna. Eno video y'olunaku olwaleero ngenda kuba ng'ate ngikola ku lw'omukulu amanyiddwa nga MC Gavin. Yes, bangi bavuddeyo kubanga boogera ku nsonga ye. Abamu bajaguza naddala abaana ab'obuwala nga bagamba nti abaami basussizza obwenzi, ekyamutuuseeko kimugwanidde. So ng'ate n'abasajja abamu bavuddeyo ne bagamba ku basajja bannaabwe nti bambi tukisussa, abakyala bakozesa ne tubasuulawo, ate abalala ne bagamba nti wadde oli aba ayenze tosaanidde kumutta, tambula okole ki, omuviire. So buli omu aleese endowooza ye, naye nga sinakutwalayo eyo. Wuuno omukyala yavuddeyo kwewunyisa abangi oluvannyuma lw'ebyo bba bye yamukolanga, naye ng'agamba nti obulamu tebwakoma. Bwe yakera ku makya n'agenda n'atandika okubeera ne side chick. Agamba nti we yatuukanga eyo yeekubyanga ebifaananyi ng'alina oli n'amuweereza, yakubanga emmere side chick gy'amufumbidde ebifaananyi n'agiweereza ono, n'amutegeezanga munne bw'amanyi okufumba ye tamanyi. Era teyakomaawo, yamugamba nti kankuwe munno oyogere naye akuyigirize butya bw'afumba emmere ekola ki, ewooma. Ono bwe yamwegayiriranga okudda ewaka n'amugamba nti sooka oyogere ne munno, bw'anakkiriza nkomewo nja kudda ewaka, bw'anaaba takkiriza tojja kundabako. Era agamba nti yakikolanga ne yeegayirira oli nti munnange leka baffe akomewo ke waka, naye nga munnange omusajja takola ki, tadda poteya. So ono yabeerangayo n'akaaba mu mbeera yonna, wabula agamba nti lumu baali bagenda ku vacation, omwami we ne side chick ne bafiira mu ki, ne bagwa ku accident mu ttawuni eddako. Okitegeera omwami n'akola ki, n'afa. So agamba awo obulamu bw'omwami we bwakoma, naye ate ye obubwe tebwakola ki, tebwakoma, yagenda mu ki, mu maaso. Ofunamu kyakuyiga ki? Obulambalamba.
tutuse ku nsonga tulese olunaku olwaliro y'ensonga y'omwami amanyiddwa nga Gavin Ngono abadde MC okuva Embaale era nga buli omu amawulire ge yagategeddeko dda ag'okufa kwe. Tugenda gaviira ddala mu ntandikwa gye byatandikidde ate paka gye binaakoma. Yes, omwami ono yattiddwa omukyala agambibwa okuba nti abadde mukyala we oba abadde mwagalwa okumala ebbanga era nga amuyinamu n'ezzadde. So ombeera efaanako bw'etyo omukyala ono kigambibwa mbu yagenda ku kyeyo n'akola era ensimbi ze yakolanga yaziweerezanga Gavin. Mu mbeera efaanako bw'etyo yakomawo ate nga kigambye yadde yakadda bbanga siddene okuva ku kyeyo ate nga omwami agezaako mmwekubako naye mbu ng'omwami tammuka ate nga ne ssente ze yamuweerezanga tewali yadde n'ekikumi ng'omuwala talina w'atandikira. Babadde waka omwami ng'agezaako okwejja ku mukyala amugobaagoba. Omukyala ne yeebuuza onangobagoba kiki kwe kusalawo kubanga ate ateegera wabweru. Bwe yalabye ng'omwami ayingiza omukyala omulala mbu kwe kugenda akole ki agule akambe era bw'atyo kwe kuguumiika. Omwami bwe yazze yamutunze. Yakwatiddwa poliisi omukyala ono naye nga ku poliisi nayo ategeezezza nti teyejjusa byonna bye yakoze oba teyejjusa kutta musajja oyo oba mwami oyo. Kino kigenda eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kubanga Mbaale tugirabye eyina cases zino mpitirivu. Abalenzi bafumita abawala n'abawala bafumita abalenzi. It is everywhere. So ekulwa ensonga eyo kirina kujja gye tuli kibeere kyakuyiga gye tuli ffenna kubanga recently twalaba afande eyakwata omusajja mu nju ye ne mukyala we. Kitegeeza nti omukyala ye yali akola obwenzi buli sayidi zombi tetujja buteeka ku baani ku baami bokka n'abakyala bakola ki babukola. Tugezeeko okwebuulirira ffe tumanye nti be tubeera nabo oba abantu baffe bapatanazi baffe nabo babeera ne feelings. Omuntu oba tomwagala it is better n'otammalira budde nga temunnaba kugenda wala ddala kubanga ate okola bino byonna okumuteeka mu layini eyinza okuba nga ate ekuviirako okufa. Bannayuganda bangi bavuddeyo kubanga ate bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno era nga ngenda kuba nga ate mbakutuusaako mpola mpola naye nga sinaba kutwalayo eyo ngenda kuba nga nsooka nkutuuseko omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga. Omukulu Douglas Lwanga yawandiise n'agamba nti dear women, what could possibly make you stab a man to death instead of just leaving him? What kind of pain, betrayal or fear pushes someone that far? Not justifying, just trying to understand the breaking point. So yayagala kutegeera kiki ddala bulumi nnabakyobo obuyinza okuba nga ate bukutuusa kuki kussa ery'okutta munno. Omusajja aba akulese mu bulumi kyenkana ki? Oyo mukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga. So ngenda kubanga mbatuusaako abantu ab'enjawulo nga bwe nkutegeezeza abavuddeyo kubanga bawa endowooza zaabwe. Abaami abamu bavuddeyo ne basapootinga oba okitegedde. Actually they didn't support but bagambye ekyo kibeera ekyokulabirako. Mulekeraawo so nga ate abakyala abamu bakivumiridde abakyala abalala ne bakiwagira ate n'abaami abalala nabo ne bakivumirira. So wano tulinawo abantu ba mirundi ena abakivumirira abakiwagira abaami ate abakyala. So ngenda kubanga mbakutuusaako mu angles ez'enjawulo naye nga tugenda tutandikira gye byavudde okuviira ddala ku story nga bagitunnyonnyola nga we byatambudde. Oyinza okuba tewafunye mukisa kulaba byavuddewa byatandikiddewa ate biggweerawa. Tujja kubanga twongera obimanya badde pijja okubaweereza ate 10 mpeera sigale nga abankumidde mubeere bulungi mweraba. Naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini. Gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala. Duka Zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekali. So gendayo mukwano babeere nga bakukwasaganya mpola mpola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi
amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wandabye nga Gavin adduse bw'ati n'amugobera n'amufumita ekisoo ekirala wali eri naye nze kusooka sitegedde. Ono ye neighbor wa Gavin bamuyita Munira yabaddewo yalabye buli kimu. Munira nsanyusa okulaba. Kale njagala omuntu ali emikwano gya Gavin ba DJs abali e Kampala bayimusi bana abali e Kampala bamanye kiki ekituuseewo ku Gavin. Simanyi na kyakutandikirako naye Gavin olunaku lwa leero asiibyewo era asiibye mu nnyumba y'omwo. Leke musoge mu jangu kakana njala mpola njagala abantu bamanye story nayo nalo kubanga baagala kumanya omuwala yaze sawa zabadde nga emu ezakawungezi n'atuula waneeno kati nefuluma mu nyumba yange nemubuuza muwala nga security light ebadde teriiko nemubuuza muwala olinzaani ng'oli munzikiza naŋŋamba aninze Gavin nemugamba naye gw'olinda ng'afulumye naŋŋamba kamugira amulindako nemugamba empewo nyingi ate nzikiza tekuli security light genda ojja kudda enkya tegeza nowabadde nzikiza ettala eryo libadde teririiko kuba neriri teribaddeeko nze wani wange tewali security light kati wojjako liri na lino enzikiza erwawo kati nemugamba genda onodda enkya nemugamba nemulaba ng'era alemeddewo kuba nange mwekanze wenfulumidde nemugamba jangu ogira otulako wane wange omulinde kuba ebiseera ebisinga abagenyi abajja okulaba Gavin mbaanirizanga bange nemugamba atuulako muno mwange paka Gavin lwanajja omuwala n'angamba nedda ndi fayini siwulira mpewo ndyoke nemulekaawo ng'atudde awo naye engeri gy'abadde stranger nze ntidde nnyo nenzigalawo omulyango gwange gwe batomulabangako simulabangako wano nenzigalawo omulyango nengira nga amulingizaako mu dinisa naye nga waali naye nga feesi mpya ate nga yambadde enkofiira awo wenyini nentunula nenzigalawo geeti kuba ebadde nzigula era nga ntunuulidde nemala ate nenzira munda neŋŋamba abaana mulye emmere twebake nendya emmere yange nemala nenyigira obuliri nga ndi ku TikTok sinneebaka ngenza okuwulira nga mpulira enduulu like omulanga woowe nga nebuuza ate kiki nenziruka wabweru ngenda okusanga Gavin ngaali kustrugglinga adduka agenda eri ku geeti nendoza nendaba omuwala gwe mbadde mmanyi nga munene muddugavu ate nendaba n'oli gwe nalabyewo ng'oledde naye waali naye ng'ayimiridde alina kyakuute kati Munira ogenza okulaba nga akasuka ekintu eriwa ngenza okulaba nga akasuka ekintu bwati n'amaanyi nekidda kuli kati kusooka sitegedde kiki kye bakasuse maze kulaba Gavin nga abulidinga nentebereza nti kirabika kiso omuwala kyafumise era kyenkoze nenziruka nange nemukwata neŋŋamba nemukwata omuwala naŋŋamba please let me go omusanzewa waneeno omwana omusanzewa abaddewo kati ono naye wafulumidde awo n'atuyambako naye nemugamba get a boda tutwale ki Gavin mu ddwaliro genda ofune boda oba emmotoka n'adduka afune emmotoka kuba tubaddewo bantu basatu sofa naye bwowa omuli nemugamba ankonyweza omuwala oyo tadduka kuba abadde atulaze nti ayagala kolaki kudduka akugambye mbu please you leave me angambye please forgive me let me go sikyayogedde please forgive me please just forgive me please netumulemerako kati nze nensoberwa nga simanyi kyakuuzaako kyenkoze ono nadduka namukwata omuwala so eyo story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa Genfunya gawolereza Girl Child imbu
bamutusiza ne ku police nagamba ye teyejusa ku kye yakoze era ali ready okusavinga emyaka gyonna gye bagenda okumugamba Santa Maria bw'omuwala ono yali kadaama ng'ali ku kyeyo nga buli kasente kakola kasindikira ono Gayi MC gwe basse gwe yasse ng'akamusindikira Gayi natandika okwekumba natandika okubeera ng'agula engoye z'akabi ku kyalo natandika okubeera nga yaliko munnange omuwala tuuka okwagala okudda nga Gayi amwefuulira nga Gayi takyamuddamu messages ze takyamunyega omuwala n'agamba omwana natuuka n'okukomawo mu Uganda Gayi era ng'amwefuulira naye nga zze ng'alya ssente ze ng'amusindikira ssente ze era nga balina ne pulaani bombi aba babiri omuwala ono munaye yakomawo nayogerako ne Gayi naye nga omanyi ng'omuwala ye yeesiba ku omulenzi alaga nti tayagala kumanya nga bamiitinga ewa Gayi munnange omuwala atuuka eri ewa Gayi buli kimu bakikoze ate atandise omupapya omuwala nga yeebuuza kiki agenda okumanya ng'omusajja alina omukyalo omulala nga yawasa nadda alina omukyalo ewaka agenda okujja kyovola bamugoba ku liitiriiti bw'omuwala ono kwe kufuluma ne yeefula agenze n'agenda kudduka nagula kambe ka 10 Santa Maria n'akomawo n'aswama omuvubuka Kabalaza ng'akimanyi mwali munda n'amuswamawo wabweru Kabalaza olwafulume we batuwe paba n'akamufumita Santa Maria ngafunyeeyo waliwo agangambye oweyembaale baana mmwe naye nga byebyo ebiriwo Gauchild Gayi omwana w'abandi agenze omwana w'abandi agenze mu byekisiru all in the name of love abakyala mbasaba busabi bambi bw'owuliranga lyali you can't take it wakiri muviire genda it does not matter kati obulamu bw'oli buweddewo obwono busaanyeewo forever why because of love if you can't take it chite rest in peace MC Gavin sorry for the family mwenna tugume naye ladies it's very unfortunate mweddeko nekira abakyala mususse okunoonyereza ennyo ku basajja bw'onoonyereza ennyo ky'onoonya ofana n'okifuna kaninde kangira akoze atya tube bakkakkamu ku mitima please wala mwe banigamwe mugamba mbu mulina emitima netano obukazi buyina emitima emibi mwana abakazi bayina emitima emibi mwe banigamwe mulaba nti mwefuula bakiwaji mbu mwe muyina emitima tano obukazi buyina emitima emibi obukazi buyina emitima emibi abakazi kakutene kamufumita ebiso mwana mbububa realistic nofumita muno lwabifuka nga budakika muba mumaze bwe mumala okwegatta webuuza n'okwebuuza wambadde enfaaki ng'omaze okumala olwo ba DJ ne ba MC kamagambe bwenti ba MC ba DJ family zisamwe bakyabaagala buli mukazi yenna ng'owagirwa omukazi w'embale kye yakoze ekikola ky'okutta omulenzi MC Gavin totegeera basiru nnyo musiru nnyo totegeera in fact nze nkubuulira naffe tugenda tandika obafumita okitegeera tugenda tandika naffe obafumita kati gwe bituuse kati gwe koma akafaananyi ngoyo gwe bafumise mutabani wo muganda wo oba oluusi yandibale natata w'abaana bo kuba yandivudde embali najja ekampaana nakuwasa oli awo odibye oli mu kusanyuka kubanga bamufumise ebiso ladies and gentlemen ebintu ebitutuukako abasajja musanyuka ebituuka ku bakazi munyiiga naye naffe tugatandika obakola ebintu ate mutandike simanyi justice for girl child tugenda kwokya abaana b'obuwala amazzi mu bitundu by'egundi okitegeera omusajja bw'olaba nga mwenzi nnyo muviire mute abasajja bala tubiina ate obuzibu muli basirusiru mulina kalakita eno nze omukazi njagala omusajja njagala nga mwenzi mbunja mukyusa tolina kugenda kyusa tajja kyuka nga obusaze nga mwezi wajjo sigala okitegeera omusajja omwenzi aba mwenzi sebo olaba n'ataba mwenzi abuyiga n'atandika okwenda kati olwo gwesanze nga mwenzi tajja buvaako wenzi gwanga mwenge kuyiga tokutodda mabega n'ebisirusiru biri mukuno obisanyuse mwagenze mutta kale
wamba Gavin rest in peace butabatuusi naye nga Gavin rest in peace yadde mwana muto nnyo musa abaana bato bamazeewo mu kifo ky'okutta bishuga daddy bataata baffe ayimugenda tutya bataata baffe mbwa za kukyalo jammwe nze mbadde nsaba abakazi abagisumu baboole abakazi bano engeri gye bakulanga balaba omusaayi okutta si kizibu kyabwe otokya omwana wa muno nti olw'okubanga yakwenzeeko gwe gwe basoose okwendako laba omuntu yekayekata omuntu nti bamwenzeeko yena atunulanga byawongo laba amaviiri gamulinga gabalalu ototya omwana wa muno nti olw'okubanga yakwenzeeko abakazi abagisu tubaboole okutandikira ku nagudisi yaati abagisu tubaboole n'omuwala ACMC Gavin era wenjogerera bamukutte ali ku poliisi bamuyingiza munda Santa Maria banamu abawala mulekera woza girl child we are proud of you nga tebana kutira kitaawo ba muganda oba ako banange fena tuli bezi wozula nti omusajja alina kyakoze ekikunyiziza tabula muviire funa kyomukolera nenga si kumuta ogenda kutta omwana w'omuntu ekikoli mu kikubeereko mpaka owulire nga kikulumiriza Santa Maria kati ye musa yafunyeemu ki muli amuwoza proud of you mwe woba totya kitonde kikazi ate gwe nkutya nnyo omukazi yafumise MC Gavin ebiso n'amutta nze abakazi mbatya era nze omukazi kasitagezaako okuyomba mu buyombi bwati misinde zirukirawo newakanyiza obutasula ate nsulewo ku ddiru ki omukazi akusalako obusajja bwo nga weebase omukazi akusalako ensingo nga weebase ate kitonde kikazi ate gwe nkutya nnyo mama nyabo bayina emitima emikakanyavu tebalina kisa notta omwana wa munno ng'olw'okuba omusanze n'omukazi omulala kati bagenda kumusiba Mayisa omuwala ono yasse Gavin Mayisa teri kubuuza murder case first degree murder acts of no mercy acts of no mankind acts of terrorism nengo ofaaki mbu yayenze bombo clat banange omuvubuka bamuse Mavini ne banange abaana ab'obuwala muli babi nnyo ate nno bali mu comment section girl child is proud of you nga muli batemu ekyo kittisa omuntu rest in peace Mavin nenze alikwata ku mwannyinaze ku baana bange ab'obulenzi bifo nga sinna kutwala ku poliisi olifo kirojja soka nenkukwata nenkusala kafi nenkutonyeza obuveera mu ssusu then nenkuteeka ku poliisi mwesiriwazi tegeza kuta abaana b'abantu mbu girl child is proud of you oba omuntu omulira mukooye oba omusanze mbwezi genda muleke oba funamu gyeweekweko kakkanye sikuta abaana b'abantu abaana b'obulenzi nabo balina ababazaala balina bannyinaabwe abaana muli batemu bino nzize ngambi bagamba nti abakazi okutta obusi ekyo kiri mu DNA yaabwe assessment time abakazi mu ekintu eky'amagezi kimusembayo okulowoozako kibeeki kyakutta musajja naye tudda mu kuzannya okekodyo k'obwongo abakazi muli ku 20% mu kakodyo k'obwongo temusobola basajja mu bwongo ono omuvubuka mbu girlfriend we yamufumisa ebiso n'amutta ng'obuzibu buva ku kimbu bwensi eyo si nsonga abavubuka ensangi zino tulemedde okuyimirira ng'abasajja that's why bakyatutta nnyo omukazi n'aba basobezza mu kaseera muddamu kimu baby obwenzi tebutandise leero abasajja bagendanga kuva dda ekyo tekissa musajja okategedde that's why bino nze ngambi bagamba nti abakyala bafiidinga ku pain ate okuyiwa omusaayi kiri mu bo naturally order from producing omukazi yawumula amatu nawumula ennyindo nawumula olulimi nawumula ekkundi nawumula n'akasolo they feed on pain nembanga mwegadanga nagamba baby slap me because they feed on pain kati gwe wotandika okugayalira omukazi nga atandise okukola ebyekisiru mujja kufa nyimbi babuulira juzi navaawo nembaga omukazi wayendanga mukuba emiggo ekiri kubya mukazi wange emboko kiriba ekintu eki kwendera mu bufumbo assessment time mamwagamba buno omukazi ajja kukuta tasobola kankuwa ekyokulabirako wizo ye musajja asinga obulungi mu Uganda ye muvubuka asinga sente ye muvubuka asinga femu
ebbanga lyazze nga akuba mukazi we lwaki tabaleta noba kubanga Wizo ayimirira ng'omusajja mpozi nga kifuuse extreme beyond kyovola mukazi yavayo ku luli ng'ayagala mutomera ate tiyakikola nti ayagala kumutomera yali ayagala kajasi kumubonerezaamu kakati wabanga yali ayagala kumutta bukyanga Wizo bamutomera lwaki tebamuttanga basajja mubeere abasajja bavuka muyimirire ng'abasajja muba muzire nnyimba ze muwuliriza mba mukyala bamukwata mpola nnyo si mu bya kisiru kategedde muyimirire ng'abasajja abasajja bakwata abakazi ng'abasajja babawangaaza ate ne babeerawo ne buli munabeera ng'awo mbu simanyi omukyala bamukwata mpola lwasobeza n'osiisiinya ebinnyo bagenda kubatta obwenzi busa omusajja yakoze kyamaanyi ki ekikimusiza okwenda kw'obwenzi yakoze kyamaanyi nnyo ani atayenda abasajja nga benda ekyo kissa omusajja kati mabavuuka muddemu amagezi bwe munadda mu mikiru ekisirusiru ebyo abakyala bo naturally mu DNA yaabwe bayiba musaayi ate bafeedinga ku pain rich rains but all people laba n'ekikazi ekisse MC Gavin laba ekimufumise ebyambe kitunuulire kyetegereze tunuulira kimufumise ebyambe mbuno kimuse mbwabadde mwezi mbwamukozesa ndabira abawala mbuno abawala sisterhood is proud of you agasajja genzi notunuulira motherfucker bitches lwaki emisege gyagalo gisanga omuwala ategeera I mean you are a bitch you must be treated like a bitch bakukwana bakujja mu bbaala oyagala bakwagale weka oli musiru a bitch remains a bitch waliwo omuvubuka waliwo omuvubuka eyaleebase ku muwala gwe alyeyandaba agamba mbono omuwala okutta Gavin mutuufu waliwo omuvubuka yali akwebaseeko natakuwa ssente you cannot claim for money and for love at the same time ye abafe omuvubuka bweyagala akwagala eka omuvubuka omwezi abavubuka benzi bagenda babalyalyamu babalekaawo yakusanga n'embuzi were you virgin before meeting that boy or that man you're dating today were you virgin why didn't you claim for love from the man who took your virginity what is your body count abavubuka abasinga they know the girls to contain bayambanya abawala b'okusigaza si buli omu abamuli bakulyamu bulya you have to know this wakajamu embuto 7 olina akaana kayigamira mu kyalo abasoba mu 5 6 tobalina basajja bakwebakako you claim to be loved alone are you a fool are you an idiot sister mudde kuba n'abantu buvumite yambokuba mubayenda akwendako takuwadde ssente waliwo yenda akwebaseko natakuwa ssente omusajja bwayenda asawo ye gwe muwala gwe bw'oyenda oyenda ki si bitundu byakyala byotwalina akasawo ne transport n'omusaba mwemulowooza abaana abalenzi abavubuka bo tebalina bazadde Gavin talina maama we oba gwe tozadde mwana mulenzi mbw agasajja genzi mbu nange nali ngenda kumutta notunulya idiots in the comment section your body count is high why do you claim to be loved a god wakebako abasajja namba 5 owana mukaga gweyagala akwagale yekka oli musiru are you a virgin it is only a virgin girl gwe balina okuwa ekitiibwa ekisembereyo ddala but if not that bw'aba yenze naawe yenda what is stopping you naawe ofuna abasajja kubanga kiwamanyiira a bitch remains a bitch and you belong to the streets abakazi abawala abakwebakakwebazi nabaleka ku street tubamanyi era nafe tubakoze nitubalekaawo kubanga kyemugwanira fuck off MC Gavin rest in peace dear naye bantu mmwe kino kibeere kyakuyiga kozi nze ntunuulidde omukazi eyasse omusajja mujja ne mutuzaako bimawube musajja n'oba naye n'akuzaako omukazi nga wenga mukazi baavaako mutuzaako bimawube kimawube kyakusse so I'm not happy for that but men musibe empale obwenzi tebulimu kalungi kati munnammwe bamuziikanja ye mwenderanga ki bana muntu bwobaako ne pata n'omwofa
Nosanga omuwala nga alina abasajja 6 mbomu wa padi omu wa lugoyo omu wa nviiri. For what? Work for yourselves. Basajja mususiza akamanyiiro oba n'omukazi nganze, I'm not so beautiful and I'm not that bad. Nazizaako mawube. Banange mutunulire omukazi bw'atunula. I think I have a screenshot. Tunyo omukazi bw'atunula eyassa omuntu abo batemu bennyini. Kati nze mbabazi so anakutta kiku. Bakuzisaako omukazi mujja omutemu. Sizo nkomena muwe bakazi bammwe ebitibwa bajja batta. Ojaga n'okumpa ekitibwa Allah akunsasulira ogenda okwana omukazi nga mawube. Akusange nange akutenza ndeke wama webale waseeko omusajja mukazi munno wamulese n'agenda. Batadde. Ebituli byebimu. Mukazi wo kyalina n'oli kyalina byebimu. Owamabina kyalina n'omutono kyalina byebimu Katonda teyabyawula. Lwaki temwekkakkanya? Kati yoba musse. Nenga kye kimusiza butamatira. Oyina girlfriend yakubeererawo lwaki tomatira? Lwaki tomatira? Lwaki tomatira ne girlfriend gw'olina? Omuntu lwaki tomatira n'omukazi gw'olina mwana? Nze n'omukazi yangambako ekintu kimu nangamba si buli mukazi akwambulira sikati nti aba aleese mukisa. Kati oyo yamuleetedde bisiraani essaawa zino omufu MC Gavin. Essaawa zino omufu bamufumisa ebiso omufu. Nenga ki ekimuse muwala si yamuse kantu keke kamuse olw'ensonga omuwala si ye yeekwana. Olw'eddo okimanyi oyina omukazi lwaki wanka lwaki toyesonyiwa abawala? Lwaki toyesonyiwa abawala relationship n'emala kugaana n'olyoko dda ku ndala? Lwaki? Mugenda ne muzina baganda baffe. Okitegeera nga temugenda kubawasa. Okitegeera nga gw'otayagala kuzina muganda ne bamukozesa bukozesa ne bamulekawo naffe baganda baffe yotyo tubeere eno nga tubasabira. Bafuna abasajja abasetolinga abasajja abatuufu. Ne mubakozesa ne mubalekaawo. Kati yo MC Gavin omukazi omwala si ye yamuse wabula kasolo keke kamuse. Okitegeera olwedda abadde alina omukazi abantu bonna gwe bamanyi nti ye mukazi we. Kati kiki ekibadde kigenda nga kimuzunzwa oguntu aguteeka wano aguteeka wali mwana. Okitegeera muzanyira kuba nnyinaffe ne mubalyamu buli ne mubasuulaawo. Eno bamama baffe babeera bali mu ssaala omwana nga afuna omusajja bambi Mukama nyamba atadde amavivi ku ttaka gwovaire kuzanyira ku muganda wange nga ne togenda muwasa. Okitegeera mwana mubeereemu ebyaddala womufunye omukazi nga akutegedde lwaki tosetolinga lwaki tokakkana? Ebituli byebimu abakazi balina ebituli byebimu. Mukazi we kyalina n'oli kyalina. Okitegeera wabanga sex tamukuwomeseza bulungi munnyonnyole omugambe nti omanyi bebi kibulamu. Tole yono gayi eyo girlfriend okumufumita ebiso abasinga mwena mwagitegedde. Girlfriend we yamufumisa ebiso yamusanze nga n'omuwala omulala. Naye kino ekisinza okuneewuunyisa abakazi bonna mu comment sections videos ensinga okusanga ku internet za posting gayo nga zimubika abakazi bali mu celebrating gayo child bali mu kumwebaza bali mu kubuuza namba bamutereko sente. Kino kiraga ki nti abantu babuli broken abantu bakowa abantu balina obukyayi so kati abasajja abakola obwenzi kuno kulabula bameni mukola obwenzi butaliko lisiti obwenzi butaliko bukakafu mwekwekete mumanyira abaana b'abandi nga mubendako mwana bajja batta mujja genda mugulu nga temunatuuka mujja genda mugenda nga temunatuuka. Buka bannange basajja bannange muve ku bwenzi. Yes ono muganda waffe yafudde naye abantu abasinga bagumusalira bamugamba yafudde simanya bwenzi. Mukimanyi tunenyaza nnyo omuwala eyassa omugenzi Gavin naye nga n'abasajja tugenda kubanenya. Ekyo kibawe ekyokuyiga abasajja abasigaddewo. Ensobi emu tuleke kugitunuza nnyo muwala n'abasajja muyina okumanya ensobi zammwe. Tosobola kwana abakazi banjawulo naye nga bonna obalaga maka ge gamu. Tosobola kubeera n'abakazi banjawulo naye nga buli omu muleetamu eyo luumu mwosula. Buli watuuka mu luumu omukakasa nti yennyiniwo ye mukyala we agenda okubeera awo. Kati wabannesinkana buli omu agenda kukola kifiiriza. Abasajja mukendeeze ku bwenzi muyina obwenzi obw'ekisiru. Tosobola kubeera ng'oli mwenzi n'olonda omuwala mu bbaala n'omufuula kyaliwo n'omuleeta ewaka enkya n'olonda omulala mu restaurant naye n'omuleeta mu maka ge gamu. Ffe abakazi buli wotulaga nti wano woobeera ate n'onsuubiza nti ogenda kunjagala kitegeeza ngenda kutandika okulowooza nti awo wooli wange naawe. Mulekerewo okuzanyisa abaana b'abandi abawala n'omukiitinga n'omumalira obudde n'omusuubiza ensi n'eggulu ate ng'olinayo omulala gw'oyagala.
emitima tegifaanagana baddiya munkwatinga bulungi ate oba munkwate bulungi emitima gy'abakazi fena tegifaanagana nze nja kumuvinga on nkwesonyiwa nfune omusajja omulala naye ate waliwo ajja okutta agambe fena katumufiirwe bwebwe obutabanguko bwe mulina okweddamu abasigadde ba MC abasigadde ne ba DJ buli bbala gye mukubamu munyuka n'abawala ate ne mubatwale waka we musula wennyini ng'omanye ago makaago ekyasobola okukulumba nayonoona buli kimu bwobanga olina omuntu gw'oyagala direct gw'oba otwale waka omulala gw'oyagala ebbali mutwale mu loogi banange nteeseza bubi tuleme okunenyanyieko omuwala yes yakoze kyakikolobero kibi naye n'abasajja mwetunuulire abasigaddewo kalowoozo si essaawa y'okwogera ebintu bino naye kankyogere si mububi wadde tugamba nti omuwala oyo yakoze bubi okutta omulenzi oyo naye ku percentage endala abaana ab'obulenzi nammwe mwefumiitirize mu mitima mulekeraawo dudi dati games ze mulowooza ze muzannya some girls tebajokinga abaana abawala abamu tebajokinga ng'ate kyayagala aba akyagala ng'akitegeeza gwe wagu wafuna kalumu n'okapangisa mulimu obuti akativi n'akatanda wagifuula lodge buli gw'okwana nze nawulidde bulungi statement y'omukazi ono abadde ng'ale ajjanga n'abagenyi be n'embatuuzaako that means abadde mukyaza mulungi owulira statement ng'eyo abadde mukyaza mulungi that means abadde takyaza omu babiri mwe yafa bakulidde gwe batafa bakulula kati omuwala ye yajja alina mission ya laavu omulenzi yajja ayagalamu just kisododdo kati ate amufuga wabyogobye bubi nnyo kati ate ono ategede kwegamba n'omuwala teyagenda wala oba yali yakimanya nako nti omulenzi abadde n'omuwala kwegamba omuwala ye mission yabadde gatumufiire naye muzanya duty data games ze zireese obuzibu abawala abamu batwaleko mu loogi muwe ennyumba zammwe ebitiibwa naye mwapangisa ennyumba mwazifuula loogi era mugenda kuttibwa nnyo kubanga abawala abamu they don't joke wayagala abayagadde bannange mweddeko nammwe abalenzi mweddeko ate mumanye nti si buli mwala bamwemooleramu mwana abanza agenze kuva mu bulamu bwensi ono aŋŋambye nange ndi muzadde kituufu nange ndi muzadde ate nze sirina mwana muwala ndina abaana balenzi bokka naye ebyaddala nga twazze mu mazima kubanga enzeko ku akawunti yo ng'oli mukazi njagala weeteeke mu bigere bya mukazi munno gwe beebaseeko ekiro kyonna nga bamukakasanga gwasinga gwe bebi gwe namba emu gwe biki ne bukya ku makya basuze bakukalakata ne bukya ku makya omusajja n'akugamba fuluma n'ofuluma n'odda ebweru ku kabalaza n'odda ebweru ku kabalaza n'olaba nga omusajja ayisawo omukazi omulala amutwala mu nnyumba ku buliri bwennyini bwe wabaddeko kikuyisa kitya bannange nga tetunnasalira mukazi oli eyasse omusango sooka obeere mu bigere bye ogambe nti singa nze gwe baasuze ekiro nga beebaseeko bakalakata ne bukya ku makya omusajja n'angamba fuluma ate ng'ebyabaddewo tetwabitegedde ebyamufulumiza mu nnyumba eyo naye nga yamusuzeeko ekiramu ebakeeko n'amugamba fuluma bw'obeera gwe kye yakoze si kirungi okufumita omusajja naye ate oludda kye yakoze kyamugwanidde nze mbabuulira bw'obeera gwe abaana abalenzi mubabuulirire nga mubagamba yes muteekeddwa okwenda naye togattika bakazi babiri mu kifo kimu omu mukwane nga alina nsana gwe oli eno katwe ow'enansana tamanyi weekatwe kyemugamba bajjajja baffe tebakwananga bakazi tebabeeranga na bakazi babiri basatu bana bettanganga ku mulembe guno abaana b'obulenzi balina akamanyiriro kangi bakabiza abakazi amaziga bakabiza abaana b'abandi amaziga tosobola kuleeta bakazi babiri mu kifo kimu mu lunaku lumu lwaki teyayisizaawo olunaku lulala kyogamba akantu ekiro kabadde tekakkuse yandiyisizaawo olunaku enkeera n'alyoka aleeta omulala
omusango gwa mugenzi weewaawo n'oli kye yakoze kikyamu okutta tiyabadde alina kumubonereza abeere ku kitanda awulireko obulumi bwe buluma oba obwenzi naye ekyokumutta kyakoze bubi naye ng'ate erudda kyamugwanidde. abaana bayerenzi muyitiriza okumanyirira abakazi obubaka abyamaziga obafuulanga ebifuruusi oba ebyemmwanyi oba byalumonde oba okitegeera nga n'ekikata bakiwa space. Ku luno omusango si gwa mwana wa muwala, omusango gwa mwana wa bulenzi. Kati gwe njagala weeteke mu bigere by'oyo omuwala nti singa mbadde nze ng'omusajja gwakoze kino ekintu kye yakoze. Omale weeteke mu bigere by'oli omulala gwe babadde baleese kati singa gwe baafumise n'afumita mukazi munne. Abasajja mu omusinga okuleeta entalo mu bakazi. Mweddeko. Nze omwana owange mubulire ekintu eki, obwenzi kibi, obwenzi sitaani, obwenzi mperekezi y'abizibu byonna. Mwe baana mweka babulireko obujja buluma. Obujja tebumanyi myaka, obujja tebumanyi ddiini, obujja tebumanyi tribe. Take an example of omwana Gavin yafudde owulira emboozi ye. Abadde nga ne girlfriend we ali amanyikiddwa wonna naye nga omanyi nti abasajja abamu wadde nga abamu beewummuza naye nga abamu tebeewummuza. Yasuze n'akawala mu nnyumba n'endowooza yeyagaddeko ejjako kiruyi oba kutuukiza kiri abasajja kyebakola nti omusajja yenna ayinobirako n'omukazi ebbali oba oliawo omuwala gwe yaleese mu nnyumba osanga ate ye yamwagadde laavu ng'ate ye tamanyi nti bazze kumukozesa bukozesa. Omuwala olwagenze n'asigala nga amuketta girlfriend omutuufu olwazze pakata n'ayingira wuuyo afunisa omwana w'abandi ekiso wetwogerera zembuya gesikonta. Kambabuulireko omuntu yenna ayagala ekintu nga kyagala okuva ku ntubo y'omutima gwe wategeera nti waliyo omuntu akizannyirako mu mbeera eyo n'atya okukifiirwa because usually ebbuba lijja because of insecurity or it is insecurity itself. Otya ekintu kyoyagala okuvaako mu mbeera bwetyo noba nga oyagala kigaadinga in all possible ways oba okitegeera. Kati mu gaadinga awo abasinga betukolera ensobi abalina obujja okitegeera. Kati yo obujja bwamutuusiza okuba nti yabadde n'akambe n'akukuta kanako najja n'akafumita omulala nina kojja wange gwe baafumita omulala gwe yafumita ne tumuziika omwana wa Brian Baba. Kambabuulireko ebyo ebintu byonna bikolebwa abantu abaagala ekintu nga balina insecurity naye nga insecurity yaabwe esobola obatuusa ewantu kubanga ekintu ekyo akyagala muli awulira atyo kifiirwa oba okitegeera. Kati Gavin ono omulala abadde amwagala atyo omufiirwa alaba amusharinga n'omuntu omulala ate ffe abakazi ekimu ku kisinga otutunyiza nga basajja mwenze kwe kumanya nti omukazi gwenzeko ategedde obwereere bwo ategedde wano waliwo abaana bato tusagala kumira ku gundi yange oba ontegeera kyekisinga oluma abakazi alawo nalowooza nagamba kale ndowooza we yeeyambudde yakoze bwati nga bwakola wano enno we yabadde abala yakoze bwati bijja mu bwongo bwaffe. Nze kambabuddeko kigambo bujja kiri nakyo. Buli muntu wali agala ekintu nnyo nnyo n'ato kifiirwa tomanya buli muntu anayagala ekintu ennyo nnyo n'ato kifiirwa asobola okukola buli kimu okubeera nti akikipinga kibeere around them. So oba omwana w'omuntu omwagala ng'olaba nti kuba mulimu n'omuntu ayagala omuntu n'ava mu laavu n'adda mu obsession ng'ali obsessed ku muntu g'ogiyita laavu naye nga asobola okutta asobola okukola buli kintu ku muntu oyo gw'aba ayagala. Kigambo bujja ku muntu gw'oyagala okuggyako ng'ofunye omuntu ng'alina sense of maturity of which tekola mu laavu. Love tugimanyi n'oba ng'oli mugezi otya esobola okufuula omusiru n'oba ng'oli wa bitiibwa bitya esobola okukussa wansi because it is love. Kitegeeza ki woba omwana wa bedi tomwagale don't waste their time. Ate mmwe abasajja oba abakazi abamu mudda ku bannammwe ne mubalimba as you love them so much watabirawo temusobola kubeerawo naye omuliba lwabba olina kyoyagala gw'omusajja oluba ofuna kyoyagala nossa ate ye omukazi oluba okufuna watandika okubeera ng'agenda kukwagala. Banaye kambabuulire mulekerawo ozanyira mu bulamu bw'abaana b'abannammwe ate abamu ku mmwe muli bazadde oba okitegeera wetwogera Gavin yafudde naye nga kyekyamutisizza kukola bwenzi naye ndowooza bwe yabukozeeko ng'amwagala neyeerabira nti Gavin abadde n'omukyala we. Why do you have to cheat? You have someone obutakanya bubeerawo musobola okutuula wansi and you have a table talk negotiation ne mujjawo ekyo ekyagala okubeera nga kibaawula because love usually twagala abantu betusanze obukulu tebaakuzala naye ajja kunyiza ojja munyiza but get to understand each other. Otegere nange siri malayika munnange waba asobeza ekisinga obukulu kyakukkiriza nti nkoze ensobi kanneetonde sirigiddamu obuzibu buli mu kukola nsobi aye noyagala ogibeeremu obeere ng'ogyekalizaamu. Kambabuulireko obujja gye buli omuntu atayagala kufiirwa ng'akwagala ajja kukola buli kimu. We've seen people nga batta abantu oba bo bennyini nga betta ate kasa kituukamu ekyo egyemyoyo gigenda bagikutambuliramu for the rest of your life. If you're not ready to love, live love.
okwagala omukazi omu babiri basatu bana tekikugattako okwagala omusajja omu babiri basatu bana tekikugattako n'ekiweewula kitiibwa kyo so nga ate gwe yagadde omuntu akanti oyo gundi ayagala gundi